Kyemulina okujjukira ku radio bingi sisobola kati nganze sobola kumenya kimu ku kimu era ekibuuzo ekyo sitera kwagala kimbuuza kubanga nze nina bingi byenzijjukira tingatandisa obyogera tuyinza obudde okukyana n'obulala naye kyenyinza obbagamba nti ekiri jeno nti ennyimba ze zaataakinga emyoyo zasomesa abantu beyongera ziwuliriza kubanga zikyakola era mu bulamu bw'abantu zikyayamba abantu kyenyinza omujjukirako nti yali musician atali wanjawulo era nga mu byasa bino si mu Uganda mukka mu East Africa ne Africa abantu batono nnyo abalinga ye just lwakuba tetunatuuka ku mutindo gumu wa kitiibwa kyasaanidde naye tukitandiseeko naye nga wogenda mu history wa music osobola okwekanga nga teriyo muyimbi mu Africa alina nnyimba zenkana za radio and with bungi ate nga zonna hit songs kubanga osobola okutandika zikuba from now n'okuba like 5 hours oba n'okesa n'obudde nga tezinnaggwayo so mbulira abayimbi bameka bayinza okuba nga bakikola ekyo. I'm here. Let's tell me when I will come. Hey, you didn't. And this is my son. The son of my son. This is the father of my daughter. Thank you for coming to see me. So, twagala kwebaza family olw'okulowooza obulungi kubanga kino kye mwalowoozezaako nga bategeezezza kiri wano wokka mu Uganda tetulinaawo wali musical museum ndala yonna. Bwe nali noonyereza era maama mu nsi yaffe ya Uganda mu musical museum gye tulina mu Africa e South Africa wokka abazungu bwe baali bamaze okubonyaabonya abaddugavu mu South Africa batandikawo museum yaabwe kuba balina ennyimba nyingi ze baayimba ez'okulwanyisa effugabbi mu South Africa. Kati baafuna obwetwaze ng'abaddugavu
ne basalawo ne bagamba nti katandikawo music museum. Awantu twagala museum tiimu yange ejja kubeera wano naye tulina okukolera awamu okwongera okukigaziya. Ekitone nnyo kyandibadde kina eka 4. Ekitone nnyo twalibadde twetaaga almost 4 acres okusinziira ku quality n'amaanyi ga radio eyayina n'ekigenda okubeera wano mu kino. Twetaaga audio music recordings collection zonna. Tujja kukolera wamu okuba nti collection zonna ez'ennyimba za radio zeyayimba tuziteeka wano nga bwabazze audio recordings kugamba otuuka ku lusozi ng'oluyingirawo bwoti owulira ng'olaba radio ng'omuwulira you feel that nti nga kugamba nga ennyimba ze zonna tusobola okuba nga tuziyimba wano. Music instruments collection of all types. Abamu ku mabadde batambudde ne radio mujja kuba nga mutuwa ebintu byakozesanga. Ndabe wali we twamugalamiza ndabe we twagala okuteeka gitaayi. Ne waliwo n'engoma zeyanyumirwanga muga nti engoma eno radio yaginyumirwanga. Kati eno nabijjayo story neekubuulira radio yaani. So kubanga nga bwe tuli mu ggwanga ebyo bitufuula eggwanga. Nze nga minisita wamwe mukimanyi bulijjo ngezaako okugamba abantu bwe tuba twogera ku byobulambuzi mulekerawo okulowooza ku mazike n'okulowooza ku nnyanja zokka. Uganda ekitufuula Uganda bantu era tulikogonaizinga nnyo abantu bye bakola. Uganda abantu bajja mu Uganda wano nga tebaze kulaba amazike gokka naye oluyimba lwa redio ayinza okuluwulira mu Amerika n'agamba kaŋŋende omwana ono gye bamuzaala. Ennyimba abayimbi ze bayimbye zitunze nnyo eggwanga lyaffe. Ennyimba abayimbi simanyi mwali mukirowoozezaako nti ennyimba zammwe ze zibeezaawo abantu abakolera ebweru. Omuntu akolera ebweru nga okonekitinga ne Uganda okuba nti asigadde ng'awulira munnayuganda asigala awulira ennyimba zammwe. Mirimu emikulu ennyo egya radio to Sekikubo family, to Sekibogo family. We cannot forget all the great works that were done by radio. We honor you today, our brother. We celebrate your life. MosesRadio, as he was usually called, to the invisible eye, that oneness that he created through his music, we achieved. For the 10 years, radio would have had the reason to be so absorbed. He was the most famous musician person in Uganda. Change does not happen on its own. It requires that people become aware and care about more than themselves and do something. Is one of the greatest talents Uganda has ever known. There's no doubt on that. He was unique, so original. I want to emphasize, radio was so original. He was so original. And so rare that there will be never, we still look whether we could even have such talent again. But we cannot doubt that radio was one of the greatest talents that God has given this country called Uganda. Ekifo kino kyekigenda okusooka mu ggwanga lyaffe. Kyesoogedde mu luzungu kyenjagala kwogera kati mu Luganda nti okuva ekya radio lwe kyazze nga Ministry of Tourism twateeseewo ekisenge ekyenjawulo Uganda Museum okuteekawo ekisenge ky'abayimbi. Oluusi abatandyagadde kuzimba museum zino waka waabwe naye nga bandyagadde emabegako ndowooza omwaka nga gumu Eddie Kenzo yatuleetera award gyewangula. Award zino muzirina waka. Ne waliwo abaana abaagala okutegeera story eyo nga Eddie Kenzo. Waliwo abaagala okutegeera story eyo nga Spice Diana. Waliwo abaagala okutegeera story eyo nga abaagala okutegeera story ya Prince Job Kafeero. So kati nga Ministry of Tourism twateesewo ekisenge kiramba kyetugenda okuteekamu award zino n'okuba ntujjukira abayimbi baffe ku level eyo. Naye ate n'abayimbi abalala bandyagadde okutandikanga kino okubeera nga mukitandiko kirowoozaako nammwe tujja kukolera wamu okuba tusobola okujjukira miziki wammwe. Njagala kubasaba kubategeeza kala zonna ze tulinamu tusigala tuli bannayuganda.
ono wa yellow, ono wa green, ono wa red, Uganda esigala liggwanga lya pepena. Towe ekitiibwa buli muntu yenna gyali. Tokuba munno, tovuma munno, tokasukira munno kacupa olw'ensonga nti endowooza ye tekwatagana nayo. Kizibu nnyo mu Uganda okuba ffenna nga tufaanaganya endowooza. Era nape namba bamaama mutuzadde nojja kusanga wano Mama Radio ng'alina abaana abamu si bayimbi ng'ate radio yali muyimbi. So batyo bwe tuli ne mu nsi osanganga eggwanga oba muli waka nga mwena mukwatagana buli lunaku buli muntu kyayogedde nga mukwatagana kitegeeza omukumu ateekwa okuba alina ekimugulako. Ne baba mukyalawo oluusi bayinza okubaawo ebibaawula naye sirowooza nti mukyala oyawukanye naye okwata ecupa n'ogimukuba ku mutwe. Mbasaba yes. Right about now. Papa, batama lala. Radio akikolera mu studio CD eno nga njagala ngize eri abawagizi nakoze CD ntono nnyo olw'obudde CD eno nga ngenda gitunda omutwalo eri non-stop esobola okuzanyibwa mu motoka wonna it's an audio
sidieno njagala nga nze nyinza okuba sirina kyamaanyi kye nyinza kwongera ku mwami oyo. Nze nasalawo nti mwami oyo kyengenda okukola ngenda kuba music oba ngenda kutambuza music we paka nakoze sidieno nakitaddemu amaanyi obwongo ne ssente. Sidieno tugenda gitunda omutwalo gumu ogwo ssente ezo zigenda kuŋŋaanyizibwa ziweebwe family ya radio, ziweebwe mami ebanamanya kye banakikolera ku radio, naye nga strictly ssente zigenda okuva muno zigenda kwongera ettaffaali wali. Leo